Chino cha kuiga muulirize nyoza cholina kwe tebakuwaga tebakusudia kweno chikanyuka oli chino nyanga pepererepe ontewo weyayo msanyufu omaziga gokulukusaye obatosha embuza kumalala kwetwewo chi owenda mulinda munyige Yena sokera na yena chite chichasubuka Utetani niga mwesi wako Moto katuwaita kwa motwengo mbana ingaho Chino cha kuyiga muhulirize Neza choli na kwe tebakuwaga Tebakusudia kwe no chikanyuga Oli chino nyanga pepe debipe
cy'omulonzo weekonzebwa nga yamunya sebyokulwana sibimanyi kabamukamirenyize saagala kisemerera kive bisange kankobe wano batumidde. Thank you. Wanti kawomera mundekenze nasula wano. Okay, basabo ne banyabo mukama wange Katikkiro tukwaniriza nsaba nkwase omukungu Sali Damascus ayanjule oluzanya lw'entanda ya Buganda olusembayo ayanjule bibadde era tutandikirewo mukama wange. Neyanza nnyo so mukama wange Katikkiro n'abakulu bonna b'oli nabo, eno y'entanda eya 2024 twatandise wano ku nkya n'abamegganyi abandibadde 6 ddala batekwa kuba 6 naye nga bwe byagenze twatandise n'abamegganyi okuli Nanteza Grace oyo nga w'Ebusujju, nga kuli ne Semiyingo Ibrahim nga w'Ekooki, Kalyango Farouk ow'Ebugerere, Kizito John Lukoma ow'Ekyaddondo, Miyingo Misaki nga ono w'Ekooki, ate kwabadde kulina okubaako ne Kafeero Paulo Munnabuddu yatuuse nga tusituka wano ng'oluzannya lwonna luweddeko. N'olwekyo 6 gwonna gwaweze era bw'atyo yasoose okuvaamu kuba yavuddemu nga tetunnatandika. Bendirawo wano ku mukono gwange ogwa ddyo waliwo Mugono nga yaweereza program entanda diaspora, naye agamba nti ye mwennabukuya ow'ensonga kirabika agenda kwesimbawo. Samula Magembe Paul wali mu basoyisoyi so nga ate tulina Sozi Kirwana obulamuzi ko ne Lubega Sebende bonna tuli nabo. Kakati byagenze bwe biti byonna byagenze okutambula okuggwa nga musiike tusigazaamu Nanteza Grace. Nanteza alimuka bakulabe oyo ava mu ssaza Busujju ne Kizito John Lukoma ow'Ekyaddondo era betugenda okwasiikana nabo mu kaseera kano bagenda kukwata akalulu. Nga bamaze okukwata akalulu amateeka twagabasomedde naye gabadde g'abantu 10 kati g'abantu 2 kitegeeza nti asinga munne ku bibuuzo bye bagenda okubuuzibwa ebitono ddala kubanga tubakooyezza okumala emyezi 3. N'olwekyo ebibuuzo bigenda kubeera bitono ddala tufuneko omuzira mu bazira anaafuna obubonero obunaasinga ku bwa munne. Mumaze okukwata akalulu mulambirire. Namba 1 Nanteza Grace, namba 1. Namba 2 Mr. John Lukoma. Kizito ye namba 2. N'olwekyo ngenda kutandika ne Nanteza ate munnange abuuze Kizito. Tugenda kubabuuza ebibuuzo 6 ebibuuzo 6 kwe bagenda okufunira ettaka oluvannyuma lw'olukunkumuliro ebibuuzo ebibuuziddwa emyezi 3 ate ne bye batandise nabyo namunkukumbo. Nanteza Grace weeteeseteese bulungi. Nanteza kino kye kibuuzo kye kisooka, buli kibuuzo kya bugoba 2.
bwe kikulema wakasanke afuna kagoba kamu. Waliwo enjuki Omuganda zayita entoteka. Entoteka z'enjuki eziba zifaanana zitya? Sebe enjuki ezo bwe zijja zikuuka ku muti naye nga tekuliiko kiyumba. Nedda. Wakasanke Kisto John. Sebo z'enjuki ezizimba mu muti. Nedda. Zino